Ray P aduse mu Uganda buzibu bwavudde kumanyira Bobi Wine obutambi ogenda kubanga obufuna maaso awo ate ensonga za Hajjat Zurah wamu ne bba Haji Ali wamma nabyo tebinnaba kugwa. Calvin Kayanja avudde mu mbeera full figure naye ate bamutabukidde bubi nnyo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma abolisa kiriniki bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna. Bakubireko mukwano ate weefunire ebisinga otoddeyo n'olumizibwa ebirwadde ebitategeereka wamma nga ba BF Suma weebali bannange. Enyongero bajjukiza gwe wenna ayagala okurangira business wano ku Sylvia News Extra. Business z'abantu tuzirangira ddala. Munnange wenkongerayo ne mwana mulenzi ono gwe baakubye omwenda oluvannyuma lw'okuproposinga mwana muwala. Kati waliwo ye Irene Miki agambye nti nze nedda obwo obufumbo bwatwezimbe saagalira ddala mumama akamuli konna kwegamba kalaga omuvubuka kikyali kati olwo abadde aproposinga omuwala munga agenda muliisa ki buno si bwe buno obufumbo obw'okusondera ne mutuuka ewaka n'ekyokulya ne kibabula ne mutunuulira banneiba. Si bigambo byange nammwe ate musobola okusoma komenti yo. Kale ono ye awandiisa obusungu bungi nnyo nnyenda naye nze kyemmanyi kasita mubeera abafumbo era Mukama abatemera amakubo ayina engabirira gy'abagabiriramu era nga bo bajjaaji baakuno batandise dda okugusala mbu omuwala abadde mutuufu kaagaane mbu yawonye ekibambulira. Kale wetuliyo ku sayidi ezeyo omuwala muli omulezi akamuli akamuddiza agambye maama tekaleka siina gayingiriza bizibu bya bufumbo zinakuwa abasajja batwezimba manyi okola n'omusajja ne mukola mwina ne mubonabona mwina naye soboka sitaafunamu kasente nga gwe yabonaabona akugoba ate ng'ayingizaawo omulala. Kale wetuli munnange sooka olabe ono omusajja omukulu simanyi abamuyita Shamlove tikitoka ng'ali n'akaana banaye simanyi nakumanya Mukama ye atusaasire bano nno bonna bola abasajja kano akaana bakayita Bianca kalenzi kaana kato kw'otadde n'ono Shamlove musajja mukulu mufumbo naye maama oba ewaka we yeeyisa atya oba mukyala we bannange simanyi oba ewaka buli omu yeeyisa nga kikazi wegamba byo bikutabula oba abaana bamuyita taata wegamba byo kutabula oba omukyala amuyita mwami n'osigala awo n'osoberwa n'obulwa okumusoberera olabe enneeyisaaye gye yeeyisaamu wakati lumu nja musoberera njagala mmanye yeeyisa atya. Kale bwe tweyongerayo munnange sooka olabe katono nnyo ekyabadde mu palamenti bannange guno omwaka gwo simanyi nakumanya guno omwaka sooka olabe ekyabadde mu palamenti gwe katono nnyo ate tweyongereyo. Ray P bw'atyo munnange ate asazeewo adduka ekibambulira asazeewo ave mu Uganda oluvannyuma lw'abantu okumusesebula. Ono nno nga yalabikiddwako ng'ali ku embassy ya America ng'alina abaana be bonna babiri kw'otadde n'omwami Binde beera bwenjogera Ray P takyali mu Uganda. Gyebukeeredde nga kamera zange ezitali za lukale nga zirabyeko omwana muwala Precious Remy ne mwami we mwami Bindeba ne babebi baabwe babiri ngamba bebi omuto gwe bakazaala ne mutabani wa Remy omukulu nga baliko ku American Embassy in Kenya. Looks like they had gone for their family reunification visa era nga anytime temwewunyanga Precious Remy muzeemu omuwulira nga ayogera American English mu weeks nga zizo mumwerabidde nakitto mumwerabidde era nga tumugamba mbuno tubagamba as a family mbuno congratulations kuba bannange long distance relationship emenya n'obeera awo n'essimu y'ekiro n'obeera awo osindise bunodozi n'obeera awo ebbuba ne likuluma abakusookayo bwe bafuna visa omusajja ne bamulya kwegamba ebyo byonna Allah waffe agambye Precious Remy mwana wange leka nkuyozeeko ennaku nkuwe visa gwe n'abaana bo mugende otuule ofumbe era nga
wali eyo kasodde tombuuza mbuno obukakafu buliridde awasenga mbuno abaana bano abaddeko ku embassy kuba mwena mukimanyi mbuno American embassy tekkiriza masimu naye nga bamulabyeyuko era okumanya bamulabye Precious Remy abadde aleekaanira bindeeyo nga bulijjo mu public ebinakitto akyoleekaanira omuseni maama we yatugamba oyasama naye oliawo ogamba omanyi weefuula ategeera ennyo ekyo n'okigamba mwami omubantu kitto bannange but anyway osanga munnange ebyo omwami bindeeba byayagala era nga byebyomutaani nga obufumbo bw'omusajja bwomuboggolera akali amagu keekagamanya meketa naye munnange congratulations munaffe bw'otuuka eyo ofumbanga bulungi webale kuturepresentinga ffe bebasooka okuzaalamu abagamba mbuno kasaba kusookamu okuzaalamu bwabyasonyiwa watukiikiridde bulungi munnange genda ofumbe oturepresentinge totwala akajanja mu Amerika Rehema totwala akajanja mu Amerika akakajanja koolinawo naye bindeeba olaba Nakitto asazeewo munnange ekimala kimala ateeka agenda atuule ew'omwami yuli abeera eriiriwa ate Nakitto yeesibidde Uganda ndowooza munnange agambye ekimala kimala kangende ate ntuule mu maka gange ndaba n'okunvuma ennyindo muginvuma ennyo era nga balabikiddwako nga bali ku embassy ya Amerika kale munnange tukubagaliza bufumbo bulungi naye omusajja tebamuboggolera yavumiddwa omusajja mbaatu n'asusa bindeeba n'amuteeka wali ate waabeera eno alaga nga amwagala kyokka ate nga bambi amuboggolera munnange tutuukeyo mu Amerika ne weema maazi omusajja n'omuboggolera ajja kuzza e Uganda ate ddala ba TikTok muli kuneeno mwena mwereeze mwemazeeyo banaye mwereeze ate temufunye likes and comments bulijjo afuna comments 2 kati ofunye comments 100 olaba gw'oliko oyogedde ku Ray P abula nze munkwasa ennaku ge mazima naye baddiya mujja kumanyira mulala sinze wabula obwavu kibi kati munzigyeko akamanyiiro baddiya ng'essimu mulina okunjajinga buli Nakitto nno naye si mmere temugenda muvuma nga ate naye ayina omumwa abagambe baddiya ye mumwesonyiwe ayina omwami we bindeeba amulabirira nti mukoleera obulambu bwammwe ye mumwesonyiwe jjukira yabagambye talina muntu yenna gw'atyamugojjeko Mukama Katonda naye abasigadde kitegeeza ne maama we n'ebindeeba tabatya naye nga we tuli maaso wano era nina amuvuma ennyindo naye bannange okubeera n'ennyindo ennene si musango abantu gye bali bangi nga balina ennyindo nnene ate nnyongera obajjukiza buno obudde Ray P ne w'omuvuma ota ennyindo tekikyamuluma kubanga kuva baali bagimu Ray P misibinze bannange Ray P mwe mulowooza mulina kye musobola okuvuma Ray P ne kimuluma mmwe nze mbatunulira nenewuunya n'okwewuunya mmwe mbwolwokuba mbu Ray P ayina ennyindo ennene mwe mulowooza mbu ajja kudda walumwe akaabe asiite ebigere mbwannange nina ennyindo ennene Ray P okuva nga muto baali bamuvuma ennyindo ennene ekyo tekimuggyako kuba nti nno mukazi ava Indonesia Ray P toyina kyogenda kumuvuma kimulume wama Ray P for us we are on your side oli waddembe okwogera kyonna kyoyogera kasitooba ng'ogenda kugumira ebivumo tebakutiisatiisa ebivumo obuvumo siya kati nze kikani ng'ongamba mbu nina omutwe guninga ejjesu sembunga nkaaba wama Ray P sole bindeeba ye munnange yalabye nga biri bityo mukyala we mutandise omuteekako ennyindo yagejjuuka neewola wamma ogamba mwavumye Ray P lwakuba munnange mukyala mugumu ndowooza ebivumo bya social media yabimanyira ddala nga wenjogeera munnange bindeeba yabajje mu Uganda yagambye waayo ekimala kimala katuve mu Uganda naye Ray P ono abadde alina firimu ze zazanya abadde azanya ebina Uganda ate nga binyuma bitya kati ate byo bina Uganda yabivuddeko yasazeewo agenda atandika obufumbo bwe bannange wetuline nga wetweyongerayo ne Matite bloga ono nno munnange finally amaze ate n'ava ku luggya era nga omuntu amugje ku luggya ye Flash Love ono omwana muwala alina obuyimba bwayimba omukwano muyinza okuba nga temumutegeera bulungi nnyo n'osologera n'omunoonyerezaako bamuyita Flash Love bannange ayimba obuyimba n'owulira nga wenna bukuteeka ne mukwano munnange bwe batyo munnange Matite ne Flash Love basazeewo bonna bejje ku luggya kale bwe tweyongerayo ku nsonga za Hajjat Zurah
Zurah wamu ne bba Ali byo tebinnaba kuggwera nga baddiye ekituufu kyo kyekyatuuze kubanga kati ne taata wa Nisha naye ate avuddeyo ate agudde omusango ku Hajjat Zurah agamba mbu yamusaba omwana we n'amugaanira kati ate yeefulufiga naye abijjemu busungu bwa kika kya waggulu nnyo banange obutambi obuwerako ngenda kubanga mbu bateerako nammwe mwerabire kuba social media bulijjo babatenda kusala musango naye guno gwo temujja gusala kubanga buli lukya ebintu byongera kumeruka bumerusi ebipya ate kati yagenda okuwaabira ate gwe bawaabi ebikazikazi ebiteeka mukazi munnaabye ku ttaka era tugenda kumunoonyerezako kino mutwala ku poliisi kunnira oli ekyokuba n'endaga muntu 150 kigaana omusajja okwagala omwana kimugaana kale mbuulira kale bwe kibanza ekyokuba n'endaga muntu zange 2 kubanza amanye ensonga zange kiwa omusajja amaanyi okukozesa omwana wange bantu mmwe muveemu obwo obusiru naddala mmwe bakazi mmwe you should empower yourself nti ekigudde ku mukazi munno otegeera kooti emaze kusalawo nti wali mukyamu kitegedde naye temwewagira mwerwanisa ne mutuuka n'okuteerawo abasajja emikono gwotasula naye ne mu nnyumba y'omusajja taliimu naye gwawakanira ennyo abasajja obamanyi nnyo obamanyi nnyo omusajja bamuwakanira n'embizi omusajja agirya n'embizi omusajja tetemubalaba bakwata ente n'abakola biki nolaba ogujjonkezi gukazi gumalira ebiseera gulumye n'ogwengulu guteeka mukazi naye nga awo wetutuuse era nga bba abantu abamu banyiivu munnanga oluvannyuma lw'omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi okuvaayo n'akkaatiriza mukyala munne kyokka ate nga y'omu gwe tewali tumanyi nti n'agenda kuyimirira adde ku sayidi y'omukyala naye maama kyakola okukomerera omukyala byo tebisanyusamu n'akatono senakolwa musango gwa kulepinga mwana we omusajja omukulu ate nga mubimanyi mwakalaba omusajja atoga omwana mu bukazi omwana tannaweza na myaka 5 abasajja abo beegombera ddala abaana b'abakazi be babasanga nabo kuba abasajja abo baba balonda abakyala balungi kati ebyana bino bye basaze na biba byabafaanana nga byawogola nga biyina hiipu abasajja abo ne babyegomba olw'okuba bamanyisi bye babizaala ne babyebakako batandise kujjayo kisajja kya mu ndeeba eyo mbu simanyi mbu nange yanziba emipiira gy'emmotoka yali mukazi wange teyakuzaalira mwana bulijjo okola kyokuvaayo mu social media n'otunuulira agasajja agavaayo toli wano ku poliisi ekibuye taata wa Nisha senga kulannama naye munnange atawuse bubi nnyo omukazi omusango gwe bamaze dde okuguvuluga ye omusango gwamutwaza ku poliisi omusajja we kwata mwana we gwe yamusanga naye Nisha kyokka buno obudde omusango guli ogw'omwana baagugyewo ate kati ye nga ye omukyala bambi Hajjat Zurah gwe baguddeko emisango era buno obudde abasajja bonna be yali yabba ebintu byabwe batandise okwekulungula ng'ate bamugulako emisango ne weebuuza omukazi ye agenda kufuna ddi obwenkanya maaso wano ate nawo Hajjat Zurah muyina bambi omutwe nkovu zonna zikyalimu era zikyannuma nze sisobola ekiti yekyali awo kyeyakola kyeyakwata yatema omutwe guno ogugwo oba ogw'omuzimbi tuli ku anniversary experience awe nabadde saagala kutuuka ku gwe agenda maaso n'okutulaba tuli ne Hajjati sure enadesa kukago ge mazima abakazi bakaaba kyekizibu kyennina abagenda maaso n'okutulaba n'amasiga go nagasuubidde naye ate bwe namugamba nti kakkana etteeka ly'obusiraamu terikukkiriza kkakkanya muntu bakwata ku muka musajja si bwe kiri Haji kati awe wali obuzibu bwenfunye yasiininkole nti tuddemu twogere kitiyo aba antema omutwe enkovu zonna zikyalimu era zikyannuma bw'atyo munnange maama Nisha obulumi bo bumulumira ddala oba omwana w'omusajja yakwata omwana we baddiya kubanga singa yibadde byakubuusabuusa teyali kutte Bayibuli naye okuva wenalabye ng'akutte Quran nze neekembadde nga mbuba awaayiriza omusajja si kyakayina kati ate maaso wano waliwo naye ayina byagamba bannange omwana Nisha yagenda kutoogeza ebigambo mukyabiwulira ddala okutuusa ndowooza oba olunaku lw'ekkooti we lunaatuukibwa ne tumanya ekituufu ddala omwana yakwatibwa oba teyakwatibwa kati wulira omukyalo ono byayogera
ne mama wa Nishalu muleke kwefuula nti bonna si bamaama. Mama wa Nisha mwategedde bwabwagwa okitegedde kati njogera naabo bebajjako embuzi era buli mukyala yenna nga yafuna ku bulumi bw'embuzi nga bagijja gwe njogera naye nze soogera ne bano be bazannyirako ne batamanya mbuzi bw'eruma abo baakuza mutwe nga mmali kati njogera ne bano abaana abato be bajjako embuzi ne bamanya omuntu yenna baba bamuggyako embuzi abeerawo ng'asirise oba alwana tugambe nti yali wansi nga bajjako wawagula embuzi yali tawulira ye embuuza maama wa Nisha yali liddawo kubanga omusajja oyo yajja buzzi yamuleka mu nnyumba n'atambula butambuzi yali tawulira ti omusajja avuddemu mu buliri atambula azungana mu baana tugambe yeebakanga afudde. Maama wa Nisha woba olina kyoyagala okuyisaawo tewandiyingiza mu baana wandimaliriza bintu byo n'otwala totuzannyira ku mutwe ffe tumanye embuzi bweruma totuzannyira ku mutwe si kwegamba emboozi ya Hajjat Zurah wamu ne bba Haji Ali wamma buli omu kati ayogera bye tutuuse ne ku mbuzi bannange Mukama Katonda naye ye omwana lwaki tavaayo n'ayogera ekituufu kubanga omwana singa bamutiisaamu ne bamuwaamu empinga 3 zibayitavaawo mpitewo omwana asobola okwogera amazima naye nga Hajjat Zurah yakutte ne twabadde ew'ekitiibwa Nakiwala Kingi nga tuli ku mwana tuli ku basale ebbasale tetwagala kumanya byamu bya musango simanyi byani oba yazaala mwana oba mwana yazaala mu aji I don't want to know mwateraga nti omwana alina omwana mu aji kyekiddako anti olimi n'omu yatulaba mukisa munatera tugamba nti omwana yazaala mu aji omwana tukirinze nakyo twalewo nkiddamu njagala buli alina entegere ntono otegere kino twali ew'ekitiibwa Nakiwala Kingi ku basale z'abaana ku basale lwaki bayingizaamu taata n'ebibuuzo bye mwalaba ow'ekitiibwa Nakiwala Kingi talina right etwala mwana mu kitongole kyonna nga taata we tamanyi oba nga taata takkiriza signature zirina kubeerezi awe waava obuzibu bamubuuza taata w'omwana aliwa nti yafa taata w'omwana aliuddawa nti yafa wamuzaanamu abaana meka nti 2 nze namugamba byeyogerera omusirusiru oyo mubuyabuya atambula tonyanga ekibira lwaki muwagiranga ebyekisiru naawe kyolabako kyotegeera common sense bamubuuza yaani taata w'omwana yaani yafa tewali kisobola kutambula nga taata w'omwana taliiwo oba mulema oba mubi oba muwavu oba tunula atya oba bamuza tomanyi alina okubeerawo bw'aba yafa omusika alina okubeerawo njagala mbategeeze mwe aboogeranya ab'effula nti mumanyi nnyo abaagala okweffula nti mwogera nnyo twagenda ewa Nakiwala Honorable Nakiwala Kingi pulogulaamu nga ya mwana era nga ya mwana nga nze kinnuma noono omwana owa aji gwe bateeka mu kamera kuba omwana alina step mam entokyalinga gye bamutokyalinga mugiraba enyigiza gye bamuyingirizaamu gye bamugamba yogera bino mugiraba teri mukazi gwe bakwatidde mwana kino njagala munkotinge teri mukazi gwe bakwatidde mwana mubirabyeko wano mwenna mubalabyeko afuna appetite ekwata simu kulikodinga muntu bwatyo munnange ate omukyala Jennifer Furufiga Nakangubi bwe yakuzaako eno ewa Prima Kadashi munnange onono eyakuzizza amazaalibwa ge era nga Mukama amwongeddeko omwaka munnange bajjaaji banyiize ne bagamba yii mazima obuvumu abujja buddawo obwekwasa n'ebino ebifaananyi kyokka nga bbaawe ali mu rehab bbaawe baali baayawukana baasigaza kimu nti taata bebi taata w'abaana bange banaye kati ye omuntu olw'okuba omwaka gutuusa aleme kujaguza naye nga mu kiseera kyekimu aggyostede munnange baamaze ne bamutwala mu rehab era nga baamenya abayimbi nze nga nzibe zitagenda kwogera abamu abaamuyigiriza ebiragaalaga naye nsubira naye yagenda okubiyiga yali nga abyagala kubanga tebaamukwata byampaka wadde ye yavaayo n'agamba mbu baabimuteera mu byakunywa munnange yagenda otuuka ewaka nga atandise okulaba abazungu kugamba nga atunula tatunula mu baabimuteera mu mwenge kale bwe tuli nenga baamututte mu rehab munnaye katumusabire ate aveyo ng'awonye bulungi adde
yabaddemu atuba omuziki omanyi Agosteri yali alina obuyimba obwakabi naye nga tuli munnange emabega kaawo ndowooza kati weeks ziringa 2 Prima Kadashi yavayo n'ataakinga Johnny Black mbu alabika bubi asiiwuka wamma yoogera ebigambo bingi nnyo kati Johnny Black naye azeemu n'amwanukula amugambye nnyabo nze ekisooka neesimira mu buddugavu bwange ate nze ndi musajja so siina kulabika nga bakyala ekala gye ndimu yeeyo emmala n'ennyimba nina bafaani bange abazaagala goba tozaagala naye bafaani bange gye bali kale nyongera obajjukiza olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 26 ku Saturday jangu tugende mu ssangaalo bannange tiweekwasiriza wiiki namba nanga bannange ssangaalo Sawa 4 My Day with Mother Mary ez'okumakya Sawa 4 ez'ekyo tutandika essangaalo oyinza okugamba waayi nze nnemberedde sigenda genda ku makya naye kangende kawungezi naye okeerako oba oyagala okudda ku mwanjo okeerako kubanga abantu baba bangi nnyo nnyini ddala jangu tusula ate mu kubeerawo kwa Mukama bwe tweyongerayo munnange Neema yamenya abantu abaali beezimbira amayumba naye bagoba ku mataka gaabwe munnange anti omwavu talina bwogero munnange olw'abagoba nabo ne beeyiye ne bafunayo ebitundubaale bye baazimba ne bawummuliramu ne famire zaabwe naye munnange poliisi yazze ekiro bonna neebayoola neebatwalira buno obudde wenjogeera bali mu makomera naye nga bannange ddala babalanga ki babamenye babakoze eki kwegamba ate n'akantu ke babadde bayiiyiza nabo babagobyewo ngenda kuba nga mbateerako wano vidiyo mulabe gye byatandikidde ate era nakati wa webituuse kale tongere n'okusabira abantu baffe nze kambasiibulire wano Omukama abampeere kyonna njagala nkubuuza ate tonkanulira bukanulizi maaso njagala onziremu bano baani agenda okuboogerera era ani agenda okubalwanirira abaalina ewaabwe abalina amaka gaabwe ne bakeera ku makya amayumba gaabwe ne bagamenya olw'ensonga nti tebaalina waakudda baasalawo ne bazimbawo butenti obuli temporary bafune we beegeko oluba waakedde ku makya ne babakwata ne babayoola ne babasimba mu kooti ne babasindika eruzira abaani agenda okuboogerera ebifo byabwe nga tebabiri mu bumenyi bw'amateeka kuba abasinga obungi baalina ebyapa by'ebifo byabwe okuva mu Buganda Land Board bw'eba esirise nga yabawa ebyapa balala baali basasula n'obusuulu abaani agenda okuboogerera nga Bobi Wine bw'avaayo n'ayogera laga bannange ebintu bwe biri si bwe birina okubeera si bwe bintu bwe birina okuba omuga nti sirika gwe tolina kyotugamba wavuga eskaledi ku myaka 20 oyina ennyumba eri kuyiika nayiika oyina ne biiki gwe toteekeddwa kwogera kivubuka gwotegeera bulungi bwe kiba nti akalembereza k'omuntu omulala gwe lyokozesanga ejjinja okupima okula nti mu Uganda buli kimu kitambula bulungi oliko ekikyamu ffe laptop bwe tuvaayo ne tuwogerako laptop sirika Museveni yakugema manye ennaku yo wakulira bwayise wano mu Kimumbaasa Katonda akufujjeeko eddusu n'ogende Korea wandibadde okola akasente nodda gwe gavumenti ogibanja ki ekituufu gavumenti siina kyenjibanja era siina kyenjagala empe naye njagala nkubuuze abaani agenda oboogerera kuba naabo tebakeerangako ne babaako kye basaba gavumenti baalina amaka gaabwe nga bakola nga tebalina we basabiriza after being made homeless olwaleero bali mu makomera nkubuuza ani agenda oboogerera oluvannyuma lw'okubeera nti buli avaayo n'ayogera oyagala omusaffocating nga weeyambisa akalembereza ye kaalina obulamu obulungi bwalimu ogaye nti Uganda buli kimu kitambula bulungi kati nkubuuza abaani agenda okuboogerera njagala mbuuza ekibuuzo ekirala eyakwata n'ayiwawo ettaka ye ali luddawa bwe kiba nti abaali bannannyini kifo bakeera ku makya nga tebalina waakudda ne bateekawo oko ku butenti bafune we bawummuliza oluba bali luzira eyayiwawo ettaka ye ali luddawa nsigala nkubuuza abo abantu ani agenda oboogerera gwe olwaleero Uganda eyinza okuba nga ekyakuwa smiley face nga tennakasukako mu kabina kaayo kugiraba bwewunya naye mulimu abantu nga Uganda yabakasuka mu kabina kaayo ng'ebawunyirira nga beetaaga eddoboozi ly'omuntu agenda okujja okuboogerera okubakyusiza embeera abantu banna Uganda si basabirizi bakozi tebalina kye baagala bbawa era ne baba baagala gavumenti nti ekyuse tebanoonya gavumenti nti egenda okukeera enkyebawe ssente wabula gavumenti egenda okubaterawo embeera esobola okubafevalinga basobole okutambuza obulamu nkubuuza abo abantu nga baali balina amaka gaabwe olwaleero abaana baabwe oyinza okumbulira kati abaana baabwe kiki temulina waka
omuzadde bamukutte bamusibye bali mbulamu ki kati bwe nkubuuza nti kivubuka gwotegeera bulungi mba ndi musobyo bamba nkuvumye abo ani agenda okuboogerera Buganda Land Board yabawa ebyapa esirise gwoyagala kuddira olw'okuba nti gwe Uganda ekyakuwadde akalembereza ku kalembereza kokyayina lyejjinja kwoyagala okupimira nti Uganda buli kimu kitambulanga bwe kirina okubeera nti buli kimu kitambula bulungi bannange obwo obutali bwenkanya bwa kikaaki kikwetaagisa kuba munnabyabufuzi kikwetaagisa kuba politician mulimu bano abatuka ffe tetuli mu byabufuzi kikwetaagisa kubeera mu byabufuzi okulaba nti buno buli az'amaanyi obukolebwa ku bantu bano nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo alina luzimia